Nambozo olunaku olumu yayogerako n'agamba nti embala walabayo gundi nga yeesimbayo n'egindi walabayo gundi nga yeesimbayo kati ate y'omu yabadde agamba nti oyo wayiswa mufumbiro musajja mwana waffe mwana wa Nantumbwe. Muganda Kaswa ndowooza yannyonnyodde ebika by'Abaganda. Ebyo ebika by'Abaganda nabiwandiikako ku Facebook. Bibadde byogera si bituufu tabimanyi. Nambozi waki munnanfuusi nnyo? Odimpita wano twogera ku bunnanfuusi we nja bukubuulira kubanga nange yali akinkozeeko. Nga ye ssentebe wange mu kakiiko ka Seeke nga ffe mbinze naye tuli baana ba Bidandisali n'afuyimirira mu maaso ga Muzeeyi Bidandisali n'amugamba nti nze taata ojja kunsonyiwa mu kalulu ako sigenda kubaamu kubanga Ssewandagi nze mukulembera wano ate tuli baana ewuwo oli ekibiina kyange DP olwo nga wa DP ekibiina kyange DP kitaddemu bakitte naye no bakitte gwe baleese yali ava mu URA nga gye bamugye gwe basimbyewo n'agamba nti kati ng'ekibiina kyange bwe kirinamu omuntu ng'ate nange nnamu mwannyinaze ate nga nze mukulembera mu Seeke sijja kujja kuvuganya. Laale yasooka yali nansana ku masitoowa Namboze yakwata akazindalo akaggulawo Laale n'agera akagero ak'ekiswa n'omuti n'akuba nze n'anjogoloza n'anfuula bw'ati. Naye nga mu budde obwo tugenda okwesimbawo tunoonya omubaka wa Paalamenti ensonga za Buganda zaali ku mwanjo nnyo. Jjukira twali tetulaba nagenda mu kwekalakaasa kwekayunga kuba okwekayunga kwa 29 ogwali 28 ng'ensonga za Buganda Ssemasonga zifuuse ekizibu nga Seeke etambula Buganda yonna. Twogera ku kintu eki teeka lya ttaka amendment gye baali baleese ekya 28 n'agamba yakwata akazindaalo ng'ono gwali naye wano ate kisa ensonga. Nali mbigamba ne Kasibanteri ngani Kasibanteri kubanga gwalina omukisa nti nze mwantemerako egundi ettaka nze nkubuulira kojja wange nabeeranga ku Laale awo Bakasibante nga bafuba nnyo babawo omuzindalo nga sina bakwogera. Nali omu ku bantu abalala be baasabanga ebizindaalo nti ssebo kubanga waliyo Haji Kyanjo wabeerangayo Namboze waliyo Sentamu Ssewandagi abo bantu benkubuulirako nali omu ku bantu nga buli muntu ayagala bamusooke kwogera kuba bwe nakwatanga akazindaalo nga byonna mbyogera ne mbimalawo. Namboze kitegeeza bino byayogera okukyukakyuka nga enkuba ng'embeera y'obudde buli kaseera tebina twewuunyisa. Mwafuna Namboze yali wa NRM ne bamuvunaana omusango Balukwago ne bamulwanirira n'avaayo n'afuuka wa DP ogw'okulya ssente ez'empooza n'afuuka wa DP era n'ayitawo n'agenda mu Paalamenti abadde agenda okugwa ekigo lunojo n'ateesa ne Balukwago bagende beegatte ku FDC ye n'abala n'adduka ne yeegatta ku NUP. Kyokka ng'agambye banne bagende ku FDC. Lukwago aba ku social media ati agenda okutulira nga Namboze ali ku NUP Kamwokyo. Nga ne Lukwago takyabitegeera. Kati nze mwabewuunya Namboze mwebe neewuunya nze Madamu Teacher simwewuunya. Otandika okugenya mayengo. Otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo osotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Olunaku olwaleero nyina Sentamu Mukasa Ssewandagi ali mu bigezo ensonga lwaki abadde atubuzeebuzeeko naye tusobodde okuwatanya ne tubeera nga tumufuna tugenda kwogera ebigambo ebitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Agenda sooka kubuuze tutandike Ssewandagi buuza abantu. Banyabo ne basiba batulaba era abatuuliza wonna gye musinziira balamusizza naye olwaleero nsaba munsabire kubanga omusajja wa Manchester United nga ntudde ku seeti emu n'omuntu ayambadde omujoozi gw'abakubi ba Kerere simanyi tuyinza okukwatagana ettaayi naye lwakuba kojja wange temweraliikirira naye era ayambadde omujoozi gwa Arsenal kale naye mbagaliza okuwuliriza okulungi. Tweyanza nnyo tweyanze tubasaasideko mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo abafiiriddwa n'abalwazizza n'ebizibu ebirala baguddemu ekikangabwa mu Uganda. Omwana w'omugagga Lajiv Lupaleria yafunye accident eyamututte. Ssewandagi mutwale eri nammwe kyogamba nti oyo yasoose okufa. Tetugenda genda awo. Abantu bameka abafa ku olwo lwaki mwogerako ye nanti Yoweri Munnayuganda nga kitaawe yaleeta wano Jada Lotale n'aleeta wano Premier Lotale n'atubba okutwogoloza. Genda tugende ku mulamwa lwayagala kunnyiriza bwereere. Ng'oli mukambwe Ssewandagi. Ennaku zino ndi mukambwe nze just mbadde nsaasira ggwanga kubanga embeera si ggwanga musajja omugagga ekyamuzaaza akaana akamuki bakazi baali baggwayo
Alina abaana ndowooza bawerako naye oyo nze ndabye mwe mwaba muli mugambye kamu. Tetugenda kugenda awo Sewanda. Tetugenda kugenda awo. Oyinza okwagala okwogera ebiyinza oyitika. Oyitira. Nze bakyankubira ebigambo. Ojja bisala. Ate onaabisalamu enkya n'ondaba nga nkomyewo. Nze siringa abalabe mukyaza. Nze bwonkyaza mbiwuliriza. Nze tumala gatunulawo watadde wali n'ensirika. Nze kasita onkyaza ninda bwewaniseeyo nankani yange nempuliriza ne comment nenzitunulira nenzisoma nenzaanukula anvumye ne muvuma ampanye ne mugamba tompaana nnyo ampabudde ne muddamu n'abuuza yeetaaga okumanya ne mwanukula kati gobolooza mbo ojja kusala munga bw'oyagala eno ssebo tetuli ku Radio Uganda. Sewanda tulina okusaasira omuntu waba afudde era ayali mukama wange bwe yafa nze bensaasira mbalonda sisaasira buli muntu. Mukama wange bwe yafa Pastor Yiga ngakyakola ku BS Pastor omu waawo singa tobadde kojja wange naali kugambye ekigambo naye ekimbozi Yiga tugiveeko. Pastor omu waawo yatuza press conference awe bwayise n'asanyukira nnyo okufa kwa Pastor Yiga yali amuli bulungi Yiga naye yamuyitanga mubbi naye kyeŋŋamba nga n'agamba nti oli Yiga abeera mu ssabo wetufiirwa tunoba munaako obuntu nze nga bwe nafiirwa n'obeera ddi naako obuntu gwe. Sewanda Josephine nesizika. Damaseni wamuziikiddeko taata we. Damaseni yafiiridde. Obadde Damaseni mukwano gwe yakulembedde okuziika. Nedata bamuziise wa Rwanda. Wabadde wala nnyo sente z'otayina ezikutwala e Rwanda. Ekojja. Sewanda. Omujozi gwennyini oli mu mujozi gwa mitwalo 10. Tusaasire. Kojja nagamba olunaku. Kojja nagamba olunaku olumu. Era bwe ndaba nze ku mukutu okwo nga kuliko omuntu asanyuka olwokubanga omwana wa Sidiru yafudde. Tetusanyuka naye ate temukikuliriza nnyo. Si yafudde yekka ku olwo abafudde bangi. Tusaasire banyabo ne basebo tusaasire abo n'abafiiriddwa abantu baabwe n'abo abatuukiddwako ebizibu eby'enjawulo ebitali bimu. Okusingira ddala. Sirina gwe nsinga. Tusaasira omugagga Sidiru. Sonno yinzo gy'onoona. Mutabani we yafunye akabenje nekamutwala emotoka yonna yaweddewo tulina okusaasira Sewanda omutima ogwo omanyi kye bayita reckless driving. Era abantu bonna boogera ekizibu kyavudde ku baana bano aba UNRA simanya UNRA kiki bano abakola oluguudo bakola batya ne baziba kati ng'oluguudo olwo olulaba ne bajja ne baziba oluguudo ne batateekayo erimma gyosooka nti bannaayi genda mpola wano waliwo kankubuuze ezo essaawa kankubuuze ku luguudo oyinza n'obba ng'oliko buwumu n'olinnya akaliro oluguudo olwo luliko speed limit oba terulina nkakasa luba ne speed limit gwe bw'otunula nze ndi muvuzi wa mmotoka ate atavuga bino ebyammwe ebya bulijjo nayiga defensive driving ku luguudo kubaako obubonero obukulaga nti luliko ekizibu era mu maaso yo balukola singa obadde ogamba nti UNRA teyateekako katukkirize UNRA teyateekako motoka ya mutabani wa Sudiri yokka ye yaddukiddeko kutambulirako emmotoka 9 zokka abavugisa ekimama era bakabenje bakafuna ate era waliwo nabo Katonda batuusizza okuyita ng'eyo essaawa yaabwe ngeri okuba yateekateeka bayitewo bagende gyali era olinnyako ne weerabira ne oba wayiseewo ng'ebinankani wabirabye oleeta ayinza okuba abadde agezesa na kyuma alaba amaanyi gaakyo ng'ate agezesa kyuma mu ekyo ng'akigezesa naye nga yeerabidde nti eziguudo zaffe yazanyidde mu bulamu oyonoonya obudde bwange nina ebyandeese okwogerako sinajja kwogera ku mufu sinajja kwogera ku mwana yafudde. Tuganza ku nsonga tulese olunaku olwaleero tugenda kwogera ku byobufuzi nga bitambula mu Uganda nga tubigeraageranya n'ebyo by'omu nsi endala. Nsi ki? Olunaku lwajjo President wa Togo Faure eyadema yalayidde okulembera Togo emyaka 6 nga waaliye ne kitaawe bakakulembera Togo emyaka 58. Musajja oyo yakava wano e Uganda
ennaku ntono nnyo emabega. Bino manyi tugenda tubyogera abantu baffe ne batandika okugamba mbu tebisoboka nga bwe byasoboka bwa kubanga bo tebakola kunoonyereza. Omuntu okunoonyereza kwe kukomaawo ku TikTok page ye n'ebirala bw'ascrollinga bw'ati ku TikTok byalabye n'alengera Eddie Mutwe nga bamukubye akafaananyi bamusazeeko ekirevu. Omulala n'amulengera Eddie Mutwe nga akafaananyi ako bakataddemu ebizigira amaaso tegakyalaba tegakola batya n'akomaawo n'alowooza nti awo ensi weekoma. Omuntu n'akeerako pokya n'omusanga mbadde tusoma ku TikTok olwaliro nga ndabawo bakyanenya Bobi Wine mbu olw'okuwa Nalukoola kaadi mbu kubanga kaadi yali yawuma futu soja. Naye bw'otunuulira ebyo n'obiraba na bino ebiriwo wano olwaliro kankuwulireko. Faule lindako tujja gukola. Faule eyadema oyo yaddira kitaawe mu bigere 38. Naye embeera gye yajjanga abafugiramu taata we teyawukana na mbeera Museveni gyatufugiddemu. Ffe abakola okunoonyereza omanyi ffe abamu tuli banoonyereza tetukoma maganje we tubeera oba Makerere ku University otusomera oba mu Nansana municipality wetwagala okwesimba oba mu Wakiso district omuli Nansana municipality. Tuvaawo ko wano ne tubuuza muliraanwa yaali enkoko buli lunaku akikola atya nange nkikole neewala okulya ebijanjaalo. Okiraba kati bino tujja bitunuulya tubirabe nti Nasingbe eyadema omukulu atuukate okufuga abantu bano emyaka 38 n'afa teyakwasa yafa mu 2005 ng'etteeka liragira sipiika yafuuka pulezidenti n'akola ki n'ategeka okulonda mu myezi 6. Bano ne balagira sipiika ne bamufoosinga okulekulira ne baddira omutabani w'ono Muhoozi Weeri n'afuuka sipiika ne bamuyisiza ekiteeso ekirala mu paalamenti nti oli wadde emboteekawo okulonda w'oyagalidde naye etteeka ne ligamba nti amaleko ekisanja kya kitaawe alyoka akole ki ategeka okulonda kubanga be baali basinga obungi muki mu paalamenti. Kati yazzeeyo okulonda yeekwasizza ebintu bibiri nti okulonda kutwala ssente. Ekyo tuulangako wano mu Uganda nga bannaffe bakyogera ba Museveni nti okulonda kutwala ssente nnyingi nnyo. N'addamu n'ayogera ekyokubiri nti era okulonda kuviirako okufa kw'abantu bangi nti kubanga tukubagana eyo ne tulwanagana ne bafa nga beetaaga bateekewo okulonda okutavaamu kufa kw'abantu. Tubyogedde ebbanga ddene gwe wandeeta wano nga naakajja ku kyo eno n'enkuwa engeri 3 Muhoozi z'asobola okufuukamu pulezidenti nga tayise mu kalulu. Abantu ne babiwakanya ne sekuwakanya yenna. Bino kati birabiseeko era omusajja n'ayingira mu paalamenti n'akola amendment mu tteeka. Balino balina n'ECOWAS ewaabwe ekoona ku bapulezidenti ne bagamba nti kyokoze kinene nnyo Community of West African States. Naye wano waffe tetulinaawo kikwata ku Museveni wano mu East African region Museveni yayogera ojja gwanjula naye ng'abantu bamaze okuwulya kye tutegeeza nti kati we twetaaga wano twali tuzimba ne Kizza Besigye nga tuzimba kye bayita civil disobedience nga tumaze okutegeera nti embeera endala yonna tesobola kulwanyisa Museveni okuggyako civil disobedience. Bannaffe ne bajja civil disobedience ne bagikakanya. Kati ekiseera kituuse twetaaga civil disobedience kuba nabwe tulamu omusajja yakutte omwana Eddie Mutwe nabula netwandika okugera nti Eddie Mutwe bamukwatidde emukono mwabamawulemu mutugamba Eddie Mutwe abuze Eddie Mutwe abuze Eddie Mutwe abuze Eddie Mutwe abuze ye mukutte n'avaayo n'afulumya akafaananyi n'akateeka wali n'agamba ndi nze mulina ali mu besimenti yange ayiga Lunyankole. Bobi Wine yakkiriza nti tukubagane naye ebikonde kati eno ngifudde punching bag nange njigirako kuba bikonde tabagamba ebigambo bingi bwe yabyogedde twawuliddeyo omuntu omu Maria Muwangadya yagambye nti sebo tukugambye with immediate effect tamangu nnyo Bobi Wine without condition tamangu nnyo Eddie Mutwe without conditions yamutadde yena mumanyi wali wajate mu press conference Makerere kavuga antuliza yamutadde oyina walabyeko ekipiira kyonna ng'abaana bakikumye mu sitenseni nga beekalakasa nga bagamba nti free Eddie Mutwe oyina walaba olabyeko ng'emmotoka za Muhoozi kubanga Muhoozi asula aba mu bbaala eno
n'avaayo n'agenda emunyonyo nga balamu yamuwerekedde olina wazirabe nga bazikubya amayinja. Buli omu ali ku lulwe Ssewandagi. Kitegeeza ki? Amaanyi gammwe mmwe ba foot soldier mu kujjako gavumenti eno tegalina mugaso gye tuli. Kiddemu. Amaanyi gammwe mmwe ba foot soldier mu kujjako gavumenti eno we tuli tegalina mugaso. Ekirina omugaso bakiyita brain power. Foot soldier b'omukakanyiza nnyo. Nga n'omukulembeze yennyini ekifo ky'ogenda eri awali gwe baakutte ali mu kuyita press conference. Olinawo otuwuliddeko nga tukuba endu nze kankubuulyeko. Bwe twali tukyane gye bayita civil disobedience. Abasajja baakwata Kizza Besigye wano. Ekibuga Kampala ntukikumako omuliro. Ne gwaka. Bwe twali tukyalina civil disobedience twawulya akagamba aka ku CBS. Nga owekitiibwa Olusimbi yakoogera. Banyabo ne bassebo. Banyabo ne bassebo. Soroweni ne banne batukwatidde wano ku Seziwo batugambye tetukkirizibwa kugenda Bugerere. Buganda neekwata omuliro. 29. Bano bwe bajja ne bakkakkanya civil disobedience ne bagijjawo. Ekisinde ekipya. Gamba NUP. People power. Nze sijja gamba gwa utajja ne people power. People power tulowooza nti people power. That's obudde obwo opposition side yali under Besigye. Kati bwe tujja ne people power. People power ekizibu kyayo kyali kimu twalwanira space. Buli omu. Nga ffenna tulwana kubeera banamba mmeka? Namba 2. Kyokka nga ate mulamwa gwaffe omukulu gwakulwanyisa Nakyemalira. Ewanda gyawo nkulaba oli mu layini ovuga layini y'entuufu muvugira kati. Ng'omulamwa gwaffe omukulu gwakulwanyisa ani? Nakyemalira. Nze gwe gwanzia mu president's office. Singa omulamwa gwange tegwali gwakulwanyisa Nakyemalira singa sambala buno bupale. Empale ya bbeeyi. Singa sambala buno busaati. Singa oli muki. Kubanga nasoma nina diguli 2. Kati nyongerako ya amateeka. Tolowooza nti singa nasisaati ebya yero singa sitambuza bigere. Naye omulamwa gwange sinze kuba kyendi. Omulamwa gwange kujja kaani? Mbadde mbuuza mukwano gwange Kasibante mukwano g'omuto wange. Nemugamba nti Kasibante kuba tubadde awo ne tukaayana nnyo oli yambuuzizza nemuganize Ssewandagi bino bye nakola nga ndi kansala. Nemmenya eddwaliro kubanga nze nabba ettaka ku Ssengendo nenzimbawo eddwaliro ebayita Nassolo. Nenzijja Kawanda eddwaliro lya gavumenti ntukola memorandum of understanding ne Wakiso District Council ne tulitwala. Nengende Maganjo nensanga office ya LC wano ya Ajaberi Musoke ngeri ku musingi nayo nenjiwamba ne tugitekako eddwaliro. Nimbagamba nengenda mu office ya Prime Minister nga yambibwako kojja wange Jaberi Bidandisali nenfunayo seed school batuwa seed school wezi 5 eyo samu yigajola beyo awo yali tejja nawo twajja buzine tumatiza omukyala yali headmaster waawo ne tumugamba tugenda kuzimbira ekizimbe ekipya wali kino kireke tukimenyewo tuzimbewo secondary school n'atukkiriza ne tukimenya ne tuzimba secondary school ejolaba emu yokka bweti gye tulina mu Nansana municipality nimugamba nti bw'otundi amasomero Kanyange. Yes, second yes. Nimugamba nti amasomero Kanyange, Nakyesanja, Jinja Kaloli, Maganjo umwe yanze. Omanye muri ze bagira n'akadongo. Ne bakuba mu nsengana wa kadongo. Tugenda okuvaako nga teri kyalina kizimbe neki ekyemmuli. Nimugamba sina kyokka nti ojja kusanga amakubo gali agaali eri Wakiso district kubanga mu council ya district mwe muyisize ebiteeso council netwala amakubo agama amakubo agali mu abantu aba waliwo erya district wabawo erya municipality wabawo erya division n'erya bulungi wansi naye bwe mmala ofuna municipality amakubo ga bulungi wansi gaggwaawo gatwalibwa division kati bwe mbadde menya ebyo naga wakola nnyo twakulaba nimugani Kasibante wamala emyaka 10 mu parliament ekirungi gombola giwakiikiriranga Lubaga North tata wange wabeera Paulo Sentamu wali mbulirayo ekintu eki mu myaka 10 kye wakola ng'okikoledde ffe okujjako gwe okuba ne mwanyize Nanziga nga talina yadde eki amenye katale ng'akatale Jebujisi Sinabbosa Ssebuggwawo yakazimba mbwake naakulabye ng'akatale ffenna tumanyi bulungi nga Jebujisi Sinabbosa Ssebuggwawo yakolagana n'Obwakabaka bwa Buganda ne bakakola ki gavumenti ne bawasene ne bakazimba n'enguudo ezaaliyo kati mu mbeera eyo gy'otunamu nti ffe omulamwa gwaffe kojja wange sigwali gwakwekkusa sigwali gwakugaggawala omulamwa gwaffe gwali gwakulwanyisa Nakyemalira
kati civil disobedience eri gye twali tuzimbye nekakana Katonda n'atukuba balaayi netakakana mu byabufuzi byokka n'embengo gye twali ne baleetayo katikkiro omulala 2013 Charles Peter Mayiga n'atandika ku bibiina byaffe yasooka na Bangawa eyo n'agikuba ekigo nevaawo n'akwata ku nkoba za Mbogo eyo yatuuka n'okulemberwako Omunyarwanda n'atuuka ku Baganda Nswa ekyo ne kivaawo n'akwata abazzukulu abo n'abasaanyaawo n'akwata abataka abaali boogeredde olulimi olumu kati buli mutaka ayogera lulwe n'akwata Buganda n'esigalaawo nga tekyalina defendant n'ebino byonna biyamba omuntu ogwo nakyemalira oyo Muhoozi ffe twabeeranga ne civil disobedience teyali kutte Edi Mutwe noga senga kati abaana bali mukomera tuwera 10 ku myaka gyaffe mulagomoza mbu muli bafutu soja muli bamaanyi nete mwinaamu yadde n'akatono nnyo bwe kati ke musobola yadde n'akatono bwe kati ke musobola ffe myaka gyaffe nga tuli bavubuka twalinga bamaanyi bwe tugamba nti ekyo kibe nga kiba kankubulireko omumbejja ndagire yajja n'awamba amasiro wano ekasubi Mulindwa Muwonge n'agamba ku radio nti ndagira awambye amasiro nave maganyo n'abantu 50 n'ensululu n'ennyondo nenga gwe tulumba ayinaga mundu gali na mu bugundi bagabiseko no butenti abaana bali muli bagudde bati so tugenda tutuuka ku masiraawo nga ndagira adduse naye Muhoozi n'awamba omuntu nadda ku Twitter ne yeewaana kati onanya bafutu soja olaga nti bafutu soja bigambo nete balina kibayina tumaze ebbanga nga tubalabula bafutu soja nti Museveni ali more than prepared for this kasamala okumanya nti wali bwe twali tumuleegedde wakakana goloza singa eggwanga twali sigaza ku space gye twaliko bawambira Kayunga baganira kabaka okugenda e Kayunga nga twali sigazaawo Museveni alibadde akyali mu buyinza olwaleero ng'akola muki siraje yanga mantene government yagwako ennaku eziwera abantu bonna baali bamanyi gavumenti evuddeko niwabula kitwala niwabula wagiwamba Museveni yadduka e Kampala wano n'atuuka n'Entebbe n'alinnya ennyonyi n'agenda ago ge bayita amaanyi g'abantu tegaba mu kuleekaana amaanyi g'abantu gaba mu kukola ffe tukola ebintu ebyo bw'oba okyalina amaanyi agasobola okudduka ffe ebiseera twatuganya mu 28 bakwata bukwasi kibirawo ne bakiwa Mabira oyo gundi oyo mukyala wadde yatulyamu olukwe maama Mabira twatekawo embeera wano mu kibuga Kampala okukakana nga gavumenti ekoze eki ekyusizaamu naye twetaaga okujja abantu baffe tubazzeeyo we baali so ntunulira Sewanda gyatali mwenkanya anenya futu soja nga tanenyeza mukulembeze tanenya mukulembeze ali ku futu soja tebalina kibasobola kola mu struggle eno kati omukulembeze mugambe ki ino commanding bwe muba mukyalinda okuba commandinga the good thing ogambye nti bano bateekinga ku Besigye buli omu yatandika kulwanira space bwe muba mukyalinda okuba commandinga ffe twabeerawo mu biseera bya Besigye bakwata Besigye ne bamugjawo ffe abasigadde bano tudimandinga release ogamba omukulembeze nti yaba demandinga bano basajja bazibu nnyo yatugambye Muhoozi nti kati ajjirira mukulembeze rajja kumunona bwana amukwata enkya tusigale ku TikTok balaba ku social media ko nga bakubazi live bogera ku protest vote bogera ku biki zirina amakulu simanyi ekiseera ekyokwogera ebitalina amakulu kyayita dda buli muntu yenna ali ku TikTok kati ayagala kwesimba ku bubaka bwa palamenti buli muntu yenna abadde kugunankani ayagala kugenda eri gye gavumenti bakyayombesa Nalukoola Bobi Wine okuwa Nalukoola kaadi tebamanyi nakumanya eri gye natandikidde wa Nasingbe eyadema mu palamenti ye baagisala erina abaka 114 eri aba opposition yaba bayisezza ekiteeso kati abasinza abaka mu palamenti bebalonda president era bamulonze ne beewaanana nnyo nti kubuno twalonze president awatali kuyiwa musaayi awatali nakwonoona ssente babaka bokka be bagenze ne banoonya akalulu kaabwe ffe tuli wano tukaayana bukaayanyi twogera ebitaliyo bannaffe bateekateeka kubba kweke ya ggwanga ab'omu Western
ngabe bamala okubba ettaka lyabe baaligabana eri buli alina ettaka atandikira ku eka 2 genda waggulu wane wamwe mulina 2 nga kojja kuosula wali ennyumba yo katika compound nga kano nga ka LC Kalamba kalina ne chairman w'LC wano naye nga ka compound kano mulimu bamayumba 10 senga bijiba mirembe gyaffe gireja bamayumba 10 kano ka compound kali badde mu chairman wa mayumba 10 nga wali bali balina eka kutandikira ku 10 bimeka bamala oteekateeka ewaabwe ne bamanya ne bagamba nti katweyongereyo Buganda eri abasiru tubbe ettaka bali wano bali bbanga bwe baagala tebakwatwako tebakoonwako kati nettaka balabikanga abalifunzizza eriweze bagamba tetuyinza kubba ttaka nga tetubajjeeko bukulembeze nemubakyaza ku mikutu wano baagala bwa chairman bw'LC wano baagala bwa kansala ku Magombola baagala bwa kansala ku division baagala bwa kansala ku district baagala bwa chairman bwa district baagala bubaka bwa parliament wano mu Buganda tewaliiwo kifo kyonna kyesimbwako muntu nga tekiriko atali Muganda nga beeri mu Western ne weewuunya Nambooze olunaku olumu yayogerako n'agamba nti Embalala walabayo gundi nga yeesimbayo n'egindi walabayo gundi nga yeesimbayo kati ate y'omu yabadde agamba nti oyo wayiswa mufumbiro musajja mwana waffe mwana wa Nantumbwe Muganda Kaswa ndowooza yannyonnyodde ebika by'Abaganda ebyo bika by'Abaganda nabiwandikako ku Facebook bibadde yogera si bituufu tabimanyi Nambooze waki munnanfuusi nnyo odimpita wano twogera ku bunnanfuusi bwe nja bukubuulira kubanga nange yali akinkozeeko nga ye ssentebe wange mu kakiiko ka Seeke nga ffe mbinze naye tuli baana ba Bidandisali n'afuyimirira mu maaso ga muzeeyi Bidandisali n'amugamba nti nze taata ojja kunsonyiwa mu kalulu ako sigenda kubaamu kubanga Sewandagi nze mukulembera wano ate tuli baana ewuwo oli ekibiina kyange DP olwono nga wa DP ekibiina kyange DP kitaddemu bakitte naye no bakitte gwe baleese yali ava mu URA nga gye bamugye gwe basimbyewo n'agamba nti kati ng'ekibiina kyange bwe kirinamu omuntu ng'ate nange nninamu mwannyinaze ate nga nze mukulembera mu Seeke sijja kujja kuvuganya Laale yasooka yali nansana ku masitoowa Nambooze yakwata akazindalo akaggulawo Laale n'agera akagero ak'ekiswa n'omuti n'akuba nze n'anjogoloza n'anfuula bw'ati naye nga mu budde obwo tugenda okwesimbawo tuno nyumba ka palamenti ensonga za Buganda zaali ku mwanjo nnyo jjukira twali tetulaba nagenda mu kwekalakaasa kwekayunga kuba okwekayunga kwa 29 ogwali 28 ng'ensonga za Buganda Ssemasonga zifuuse ekizibu nga Seeke etambula Buganda yonna twogera ku kintu eki teeka lya ttaka amendment gye baali baleese ekya 28 n'agamba yakwata akazindaalo ng'ono gwali naye wano ate ekisa ensonga nali mbigamba ne Kasibante li nemugamba ni Kasibante laba kubanga gwalina omukisa nti nze mwantemerako egundi ettaka nze nkubuulira kojja wange nabeeranga ku Laale awo Bakasibante nga bafuba nnyo babawo omuzindalo nga sina bakwogera nali omu ku bantu abalala be baasabanga ebizindaalo nti ssebo kubanga waliyo Haji Kyanjo wabeerangayo Nambooze waliyo Sentamu Sewandagi abo bantu benkubuulirako nali omu ku bantu nga buli muntu ayagala bamusooke kwogera kuba bwe nakwatanga akazindaalo nga byonna mbyogera ne mbimalawo Nambooze kitegeeza bino byayogera okukyukakyuka nga enkuba ng'embeera y'obudde buli kaseera tebina twewuunyisa mwafuna Nambooze yali wa NRM ne bamuvunaana omusango Balukwago ne bamulwanirira n'avaayo n'afuuka wa DP ogw'okulya ssente ez'empooza n'afuuka wa DP era n'ayitawo n'agenda mu palamenti abadde agenda okugwa ekigo luno jjo n'ateesa ne Balukwago bagende beegatte ku FDC ye n'abala n'adduka ne yeegatta ku NUP kubanga agambye banne bagende ku FDC Lukwago aba ku social media ati agenda okutunula nga Nambooze ali ku NUP Kamwokyo nga ne Lukwago takyabitegeera kati nze mwabewuunya Nambooze mwebe neewuunya nze Madam Teacher simwewuunya wayannyonnyola mu kusooka ng'alaga lwaki omuntu alina okwesimba waawe nze abantu babiri Madam Teacher ne muto wange Kasibante tebalina bye boogera bye neewuunyisa tekisoboka n'olwaliro yannyonnyola Abaganda Kasa Abaganda Geregere ebyo genda ku peegi yange bagiyita olulimi n'ebyobuwangwa oba genda ku Facebook teekamu ekigambo kimu kyokka ti Abaganda Kaswa ojja kukiraba ekyo nakinnyonnyola dda Abaganda babikeebi Nambooze gwe yannyonnyola Waiso yali mutuufu abaana b'abawala Baganda Gere ab'abawala kubanga ekigere kye kitwala baki abaana abo naye ate si Baganda
Sibaganda. Omuganda tasosola naye aboola. Okusosola n'okuboola byanjawulo. Nnyo. Kati gwe kojjange ne toli kojja wange. Olowooza si byawula? Bibiri byanjawulo. Kojjange ne kojja wange. Kojja oyo yazaalibwa ne maama we. Kojjange oyo yeddira ekimu ne maama we. Ate nze mbadde si byawula. Nnyabo ne mmange mbaawula. Era nnyabo mmumanyi. Yakuzaala. Ne mmange mmumanyi. Bo bammange nina abawerako. Naye nnyabo nina ogu. Ne ssebo nina ogu. Abasigadde bakitange. Omuganda tasosola naye aboola. Awaka alinawo abaana ab'omuntumbwe, ab'oku mugongo, ab'oku mugugu, abawuumirize, bonna baana. Naye balina bye batafuna. Kati omuganda kyava abeera n'Abaganda Kaswa, Abaganda Wawu, Abaganda Ggere, Abaganda Nakabala n'Abaganda. Bino byoleka ngeri ki gye wajjamu mu Buganda. Buli abeera mu Buganda yabanga Muganda. Naye bino ebina twawula wajja otya mu Buganda. That's why Museveni bwe baamuwa erinnya mu kika ky'ente baamusimbira omutuba. Egyo emituba girina amakulu mangi nnyo mu bika byaffe. Kati Museveni alina omutuba mu kika ky'ente era baaguwa n'erinnya. Bo baawule nti nannyini mutuba ogwo muzibuzi. Era bw'oba oyagala okumanya buuza ab'ente bakubuulira erinnya ly'omutuba gwa Museveni. Ojja kugenda odyetegereza nga alina amakulu amakusike. Owulya bulizi nti Esaamu Mayanja. Mayanja kitegeeza mutambuze. Oluganda Nambooze lwe yannyonnyola lwali lufu. Yagamba oli Muganda Kaswa. Baganda Kaswa be bafuuka Abaganda nga bajja wano ng'ewaabwe tebalya biwuka ebyo. Naye ne bayiga okulya ebiwuka ebyo ne bibawoomera nnyo. Ne babeera Abaganda olw'okuyiga okulya enswa. Be Baganda Kaswa. Okukabala oba okukuukula yennima yalinga nnima ya mulembe yasooka wano mu Buganda. Abantu baagikoppanga bajjanga wano e Buganda ne bakoppa ne baddayo ewaabwe. Kiyinza okumanya nayiga ndi musajja Muganda nayiga n'okukabala. Ndi Muganda nze nakabala wali. Abaana b'abawala n'abo bamigrants bajja wano lwa kigere. Owulira akabakazi bagamba nti ebigere ttunda. Munange nange ebyantundewo omusajja oyo. Kati abantu bagira ne bakola ebintu byabwe. Naye byonna bitujja ku mulamwa. Nkugambye bali eri beeteekateeka tuwamba tutya Buganda. Tugezze. Nze navuganyako ku kaadi ya FDC. Naye nga Abaganda bakozesa. Navuganyako ku kaadi ya FDC mu 2020 mwogwo. Ne ntuuka ku kitebe najja na nkumbi. Nga abasabye kaadi Abaganda tetuwera 10%. Mu Buganda wano. Si mu Buganda kati ndi mu Kampala. Kuba nali njagala bwa Lord Kansala mu kibuga Kampala. Nga tetuwera 10%. Abaganda tebenyigira mu byabufuzi. Kati bw'oba Nambooze Omuganda yali emabega wa Lubongo ya ne Waiswa. Kati ate mugenda gamba mu. Tetwagala kuba mabega waabwe. Nze nina kye njagala okugamba kimu. Era nze nkigamba ne mukwano gwange. Lubongo yasimu bubi. Kubanga yatugamba nti asobolera ddala bulungi nnyo okujjayo akalulu embalala. N'agamba nti naye ekimubeeza wano e Kampala w'ayagala kubanga alina n'ekitebe ng'omu ku ba administrators. Nga tulwanyisa Museveni okubanga buli kifo akitutte. Tuteekwa naffe okudiversifyinga. Twawule ekibiina ky'ebyobufuzi. Kuki? Ku bukulembeze. Abakulembera ekibiina amaanyi gaabwe gonna bagateeke mu kuzimba kibiina. Era abe nga batuwabula buwabuzi. Nga saagala kulaba president wa party ng'ate mubaka wa parliament nga nja muvuma olw'okuba MP wange Nansana municipality ng'ate n'alibadde muwa respect nga addukanye ekibiina nga muvunaana mirimu gya kibiina. Era oba osobola okugenda embalala n'owangulayo akalulu. Wano e Kampala wano tetulina awayogera Luganda asobola kgenda wa n'awangulayo akalulu. Naye wano e Kampala NUP akalulu ne bwe kawambuzi. Neegamba nti
enkofiira eno gye tuwadde kaadi okuvuganya Nsereko Muhammad mu Kampala Central eno ne basimbawo enkofiira eno ya NUP ne bagisimbawo n'Nsereko Muhammad tayinza kugiwangula. Nga yawangula muganda w'omukulu luli. Tasobola kugiwangula. Yali tannaba kutukubanga bwakuba kati. Ate ne muganda w'omukulu gwe yawangula yamuwangula aliko ebizibu. Nakati muganda w'omukulu omusimbawo n'embuzi era esobola omuwangula. Bamuleeta wano Kawempe South. Ab'Ekawempe no nga balina ebizibu byabwe nga bayomba. Bagamba twabaleetera Munyagwa nga weeri ekitagwenda. N'ababba mirundi gye yababba ne tuleeta Kazibwe Bashiri Mbaziira nga we Makindye bamulonda 14 16 n'asenguka n'addayo e Makindye nti ate kakati tuleete ne chairman naye nga weeri Hassan Nsubuga waali nze Hassan Nsubuga simumanyi naye nga mulaba simumanyi nnyo temumanyi nnyo naye mulaba naye nange era nsobola okujja n'envuganya wano n'empangulawo gene Nansana municipality wano mu Kawempe Nansana municipality eyo mutandise okuwona manyinze kati kankuliko n'abalonzi nabadde mbagamba mutandise okola ki abalonzi nabadde mbaga nze Sewandagi nsoma mateeka omwaka kati ogwokunangu mazeeko wiiki ejja bwe naggwerako amateeka togakulembeza nnyo kuba si buli munnamateeka ali mu parliament nti alina kyakola Ssemujju munnamawulire naye yabasinga okuteesa yabasinga mpaayo munnamawulire omulala omu kati mpa munnamateeka omulungi asinga Ssemujju tandikira ku tandika na leader opposition yennyini tandika na leader opposition yennyini bukyalubanga lwa Mindi mu byafaayo bya parliament ya Uganda leader opposition Joel Ssennyonyi yayimidde ku floor ya parliament n'ateeka government ku mulumyo olwa ssente za Mengo nga ne baminisita bano abamwe bampuuga abateeketeeke bagenda mu parliament siriwe Masaka tompita bamwe mwe mu babaana yagenda mu parliament nga minisita wa Kabaka nga n'ensonga zaffe azimanyi bakasibante bonna nga bazimanyi kyenjagala omanye kiri kimu uliriza kyenjagala omanye kino Ssemujju alina experience ate Ssemujju teyajja mu parliament lwakuba munnamawulire njagala owulirize Ssemujju teyajja mu parliament lwakuba munnamawulire Ssemujju product yaffe eno kubimeeza ne kubimeeza kiki ekimukola kubimeeza era Ssemujju ne batandika omuteeka kubimeeza nga munnamawulire bajja kukola naye Ssemujju munnamawulire tewali yali amumanyi Ssemujju abantu batandika omumanya ngali capital gang Sewanda gisagala tugendewo nnyawo nga andi kati goli mwana muto bino tobimanyi kati yogerako bino bya jjongo bino byohulira ate jibi tomanyi nakunoonyereza kubanga nkolaba ni wano nalabye wano Siraaje ng'akufera nendaba ne Bigirwa naye n'akufera Bigirwa yakufera ku bya Muwanga Kivumbi mbu simanyi Muwanga Kivumbi yali avuga motoka eno nga nze envuga eri Bigirwa yakajjajjo ffe tubadde ne Muwanga Kivumbi okuva 2002 nagamba mbu yali mwavu nnyo mu 2008 nga tuvudde mu kalulu kali nga tuvudde mu kujjawo term limits for popular resistance twagenda mu kooti nga tukulemeddwa mu Muwanga Kivumbi ne tuwawabira etteeka lya police the Police Act mu kooti ya Ssemateeka ne tuliwangula ne tulisinga Muwanga yali akulira Nkoba za Mbogo Makerero mu kubakulu ba Nkoba za Mbogo Muwanga y'omu ku batandisi ba UID olinga gyakugamba mbu Muwanga alina omusipi omuyulifu mbusimanyi Mpuuga ye yawa Muwanga Kivumbi n'amuwa essuuti nnya atambule nga bampuuga bagenda okujja mu politics eno nga ffe tutegeera politics nga ffe tubayamba nako ow'ekitiibwa awangule kubanga ffe Abaganda tulina engeri gye twakuzibwamu kojja nga nkubulira gwenze nkusinga obukulu naye walondabyeko nga nkuddamu bubi nkuwa ekitiibwa kubanga weddira omuziro gumu ne maama wange abo bampuuga Bassegona bagenda okujja mu byobufuzi nga ffe tulibaddemu tuli bakulu naye nga tubasaamu ekitiibwa kubanga abadde baminisita ba Kabaka nga ffe tubagayidinga ki ekyokukola naye nakulaba wano Bigirwa ng'akulimba nekikomaawo nendaba kojja wange nendaba Siraaje ng'akulimba yakulimba ku bya kojja wange mbusimanyi baategeka okwanjula ekiwaatule mbusimanyi Muzeeyi Bidandisali n'agenda ayita Kintu Musoke mbu Bidandisali n'ayita Kintu Musoke bwe batuuka awaka awo n'amugamba nti ssebo mwami Kintu Musoke omwana ono mwana wo era kati sebo ze kugaba muwalawo
mbusimanyi n'omwogezi ne bamugamba mbu omwogezi kyusa mangu nnyo kati ogambe nti bino bya lugave ekyo si kikulu kukwanjula okwo kukwanjula okwo yazala omwana sebo mukyala wa Bidandi kukwanjula okwo eyo story eyo ntu kukwanjula okwo waliyo naliwo naye nga byo bitu mwami Kintu Musoke nkuli abomukwano baali bana Kintu Musoke Bidandi Sali Kirunda Kive Jinja n'owokusatu owokuna bwena mujukira nja mukubulya baali aba era we baali ebuyindi nga basoma mu myaka gy'enkaaga Obote ne UPC ne KY ne bakola omukago abavubuka abo UPC ne balikolingayo ne bakomyawo wano ne batandika eby'obufuzi byaki ebyabwe era abo bonna tebamala ku university gye baali ebuyindi nga basoma ne badda wano abantu abo balina omukwano Bidandi Sali ne Kintu Musoke balina omukwano gwotalabanga ng'abaana ba Kintu Musoke bwe baba banjula Bidandi Sali yabeera yeringa ye taata waabwe abaana ba Bidandi Sali bwe baba baleeta banjula nga Kintu Musoke yabeerawo nga ye taata waabwe ogwo mukwano gwali gwabwe kati bino byakugamba musimanyi twabirabirawo kati ninyo Sewandaji emboozi yo gikiriza nti kikyenzikiriza ekituufu mu byenjogedde owuliddeko nga nkikugamba nti Kintu Musoke yazaala omwana mukyala wa Bidandi Sali naye nga emboozi ogikiriza eyo nfu eyo emboozi gyerya kubulya nfu befufululufu kuba kukwanjula okwo naliko emboozi tuzifuna bwe tutyo mpola abeera nazo nfu azireeta eyo nfu kati kyenva nkugamba okolenga okunoonyereza tutekenga okutula wano ku seeti tukufere sikufera eyo emboozi yita Saddam ajje wano kuba naye yaliko kwanjula okwo Abdu Gaira naye kwanjula okwo yaliko muyite wano omubuuzo oba Siraji byayogera bituufu muyite wano Sewandaji leetayo omulala agamba nti bituufu nga si Siraji akera kumakya nayiye ebibye naye nga nalabako abantu nga bakomentika bagamba kituufu emboozi nange ngimanyi ani ali agimanyi nja kukebera ku comment sindaba abaliwo zambo babimanyi ku social media kuliko amanyi omulamu agwo gwabadde kyogwaleero gwawedde dde omulamu wagwogeddeko dda gwadde gwa Edi Mutwe muzeeyi Edi Mutwe kumukwata mu nkwata eyo obubaka njala tudde wali eri nti onenya nnyo bafuutu soja okugana onenya abakulembeze abaali kulembedde bafuutu soja bano lwaki n'obudde bututwala nkakasa ekizibu kiri kimu kyokera kyenjagala oyigeera otegeere nti bannaffe mu mbeera eno bazzemu omanyi waliwo oyinza okuwagira ekintu naye nga tomanyi nti okiwagira olunaku olumu mba ntudde awaka maama wange nga azze okundaba maama wali mbalala maama wange kati abeera Kigwogwa wano kuno oluguudo yali azze okundaba atudde wali mu lujja anywa akacaayi ke kati nabwe nali nkubira amataffaali nga ku tanuulu manya ku musingi nendabako ekikonkome ekinene ekya bbulu nenkwata ejjinja nendiwerekereza ekkonkome bwe nakuba ekkonkome nakuba minsi maama wange nangamba nti munange nedda bagambanga mbu bw'okuba ekkonkome minsi ofiirwa emikisa 99 nemugamba ekiki nti nenkwata akaggo nentandika okunoonya ekkonkome nenoonya ekkonkome paka lwenakuba ekkonkome nenditta bwe mala okutta ekkonkome fe abalombe twalinanga enkola yaffe nti wotta ekkonkome bw'olisuula mu kkubo emmotoka ne ziririnnyako abagula amayinja bajja yali biriifu yaffe nange nga munange nkwata akaggo bwe nti nsindika ekkonkome lyange ligwe mu luki mu luguudo nirukula ekkonkome nirukula bwe nti ngaliwo omusajja atambula mu kkubo naye oma bwati gyali limugwidde kati nze neneekweka nga neeraliikirire nti omusajja mbadde mukubye eki ekkonkome nange omusajja agenda okutula emabega nga alaba kkonkome yali akuteeka briefcase ke omusajja nassa wansi aka briefcase n'akasaanukula n'aggyamu ekipapula n'alonda ekkonkome n'alisiba mu kipapula n'alizaamu briefcase n'addayo gye yali ava ofeebwa ku lusozi awo we nabeeranga awo wakyemmanga waliwo omukyala omusawo omuganda yali mulema n'addayo munda maama n'agamba nti tulabye nnyo sitaani obwedda yatukozesa oli omusawo yamutumye ekkonkome kati ffe sitaani atukozeseza nitumukubira ekkonkome nitulimuwa kati olaba bwenkolera ono gwe batumye ekkonkome nga nze simanyi nti mukolera
Point jogeza kuvuga. Ne bannaffe ba foot soldier. Okwagala okukulembera ababakulembera bakolera na kyemalira mu butamanya. Kiki otegeeza okwagala okukulembera ababakulembera? Katugeze ekitebe kya NUP ne kisalawo nti kadi ya Nalukoola. Nino osanga foot soldier era nakati akyagamba nti omwakola nsobye kadi yali ya foot soldier. President w'ekibiina ye ng'agamba mwesimbe ku buli kifo. Tewali akuganye kwesimba ku buli kifo. Foot soldier loza ye. Era ekyo kyakugambye. Oteekwa okumanya buli muntu alina omulimu gwe. Nese wanda jibagamba mwe mwaggwako, se wanda jimwaggwako mmwe. Omanye ebyo bya kisiru. Muleka abaana abato bavuge eki. Ebyo bya kisiru. Bagoguze ebyobufuzi emyaka 3. Kati twaggwako. Wano nsasula sente. Lwaki tunoonya ggwe? Wano nsasula sente wano. Nti se wanda giyaze wano nkuwadde yakakadde. Ogagga wadde. Era we mbanzi jukira. Sinyanga ku sente ya se wanda. Lwaki wano toletawo ba foot soldier? Kati twaggwako. Mbuje bufuzi. Evendi wama cameraman. Fetwakola ki? Fetwaggwako. Kati ate nzonjagaza ki? Toyomba nkuwa vyuza. Nkubuuziza nzonjagaza ki? Kati mu byobufuzi. Oyo omuvubuka ko badde ngamba ono ayagala okuvuganya Kawempe yani. Si muvubuka musajja mukulu Hasani Nsubuga. Namuwulirako ennaku ezo ng'ayogera. Ebigambo byayogeradde binyiga. Era biruma. Ebyo ebituufu. Naye nali musanyufu. Nti emyaka gye mbaze 30 nga njogera mu ngeri yennyini gy'olaba omwana oyo gy'ayogera. Nga siraba nga omuvubuka asobola kwogera bw'atyo ng'ate akoze okunoonyereza. Are you sure? Mbuli ayo omulala gw'omanyi mu bavubuka b'olina asobola okwogera ng'oyo omwana. Tunoonya banoonyi osooka n'okulaba oti n'onoonya omuntu asobola okwogera eby'amagezi. Waliwo kye bayita NRM, yate mu NRM ne bakugamba nti noonya ne bakuterako miliyoni ya ssente oleete ayogera eby'amagezi tosobola kumulaba. Bakanyawoza bane Museveni yakoze. Ne bona agenda mu NUP gye tugamba abogera eby'amakulu ojja kusanga President ye Bobi Wine ali mu myaka agenda mwaga. Ayogera byamakulu. Agenda mwaga. Ayogera byamakulu. Akyali mu bavubuka. Ayogera byamakulu. Abavubuka mukoma myaka 3. Omanyi kati omanyi bana bavubuka bayina engeri gye bewayirizamu. Waliwo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga nga yakajja. Yajja kuba Katikkiro nga myaka 5 n'okusoba. Naye nga abavubuka bagamba tufunye Katikkiro omuvubuka. Muvubuka wa myaka 5 n'okusoba. Awo si ensonga kyengamba ayogera byamakulu. Tugende mu maaso. Ebigambo byayogera obibuusabuusa. Bibuusabuusa. Ffe baabigamba. Ffe tetuwulira. Bobi Wine yatugamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Naye abantu balemedde balabira ku bikolwa byabwe baagala kubalabira ku boy baagala okugira ki okukola n'okuwulira. Nze tera nnyo okugamba abantu kkiriza okuwuliriza ebyo by'otayagala kuwulira. Bye bikutwala mu kwesiima. Omwana omuwala wamala okuvubuka ebbere ne lisuna nazza omukono emabega obwongo bwe bwonna tebwagala kuwulira kintu kimugamba nti abalenzi baveeko. Naye ebigambo ebyo bimugamba nti va ku balenzi bye biri mu future y'ennungi. Ebigambo ebimuleetera abalenzi n'olina ataka bakalwana ayita omutwalo anti gundi antumye gy'oli gundi yakwagala gundi akwetaaga ebyo bitabuse future. So bwe tukola okunoonyereza tukola study ne tumanya mu nsi ezibadde. Mwami Museveni kimutufugisizza emyaka 4 gano kintu eki. Mwami Museveni musomi wa bitabo alinga gwe alaba firimu wadde nga tozijjaamu makulu. Mwami Museveni agobera anti sikulaba bw'ogatambula. You don't walk the talk. You just talk the walk. So wanajishu yotegeeza. Firimu zolaba za makulu naye nze bwe nkola wala kuba oliko jja wange nti okugamba nti siraba kyogera nga kya makulu. Ne bwe twaze wano ku set twasookedde mu ggwanga. Ati kyotegeeza ndi byenjogera si bya makulu. Tulaba byenjogera bya makulu. Saabirabye. Wa woyogera. Kati onzigisizzaako enkofiira yange nga goli mu kajoozi nange nga ndi mu kajoozi. Kati kibaddemu amakulu. Nze gyobola we bakanga yamusizaamu eggaali. Nze siyinza kuyisa mukojja wange eggaali. Sebo mukama wange. Nze sisobola kuyisaamu eggaali abanzaala bankima. Wadde nga nze nkusinga obukulu. Naye bino tubyogera biruma. Abantu bafateeko okumanya. Ffe twabeererawo twakkiriza okubeera mentad. Nze okuyiga okwogera kuno okwolaba nakati naawe ng'okyanjagala. Nayigira ku balala. Basajja nga ba Hadi Hussein Kyanjo. Naye nze mbeerawo wano. Noonoonya akugamba nti Mwami Sewanda gye jangu obeeko kye twogerako mu byobufuzi. Tajja. Wabula oli bw'omusaba. Luyi nabeeranga awo ne mbuza naye lwaki Zambaali
omusajja bulunaku musaba okumpa program kubanga ye moderator wali yafunye wagenda ate omwana ali wange mbakubaza mbogo nga nze mukama we musaba okuwa program niyo omusajja lwaki tampa ka program nakamanya kati nti ekyamunyimisanga program nga bwe naatuula waali bali abalabi bajja kusobola okwawula ndi Sewandagi w'amaanyi nnyo ono Zambali tamwenkanadde kimu kya 10 kati ava afuuga nti wano tokola ki tobeera era mwembebaza abatuwa platforms zino. Zambali ali presenter program bako ne producer ita abagenyi gwe wali ki gye twabeeranga eri ku STV anti kati ziri TV lindako eri gye twabeeranga ku STV wali ki yali presenter ani yampitanga nze ne producer waayo simumanyi gwe wampitanga buli lunaku saalabako muntu yena gwe bayita producer ampita nze era sinawe nali ngenze ku TV yadde ku radio olaba nze sinawe nali ngenze ku TV yadde ku radio nga presenter si yampise kati ojja kungamba ne wano waliwo producer yampise sijja Zambali muleke yasembayo kujja ku show ya Kwezi bamukomerera lwaki ogenda ku set ne Kwezi lwaki otuula naye naye nze ate situulayo nze wali bawuddeko nga bankomerera no bw'ogenda mu ssabo bw'ogenda mu ssabo ng'oli musajja mulokole ebigambo by'oyogerera mu ssabo bisalawo oba bana balokole banno banaakuvuma oba tebaakuvume nze olumu njogera ebigambo nga biruma ng'era binyiiza kankuwa ekyokulabirako twogera ku buli muntu agenda avuganye ewaabwe ne Bobi Wine wamulidde ng'agamba nti buli omu waalina amaanyi waba akola ki waba asimba abantu be naye Sewandagi bwenkyogerako ne Kasibante bw'akyogerako si kyekimu naye nga kumbi ffenna twogera ekigambo eki naye Kasibante ensonga yagiteeka ku bantu babiri yagifuula Lubongoya na Waiswa eno ensonga si Lubongoya si Waiswa esukkawo kubanga Lubongoya si agenda okusooka okwesimba e Kampala nga si waayo ne Waiswa si agenda okusooka okwesimbayo nga si waayo era lwaki oyogera ku Waiswa na Lubongoya bokka nga kumpi buli kifo NRM etaddewo Omunyankole n'Omunyarwanda bavuganye buli kifo wano mu Buganda NRM esimbyewo Omunyankole n'Omunyarwanda batambula na ku buli radio kati abo Kasibante tabalaba oba tabawulira struggle egaziwe struggle erimu abantu babiri wokka Lubongoya na Waiswa kati senga bukyenkya Lubongoya singa bukyenkya Lubongoya ne Waiswa ne bagamba nti situkyesimbyewo nga Museveni avaako mu buyinza olwo Museveni aba avuddeko mu buyinza ago magezi matono Sewandagi nedda struggle teina bera mu Kampala nkubuuzizza kituufu wano twawambawo emyaka 3 wano twawambawo emyaka 3 kituufu ebyogedde bituufu wano twawambawo emyaka 3 kati ngambye Lubongoya bw'asalawo n'agamba nti agenze Mbalala ne Waiswa n'agamba naye agenze Luwuuka nga Museveni ava mu buyinza Kasibante nkyagenda kuddamu kwogera ki kitwogera ki kino Sentamu Sewandagi ng'oli nzaalwa y'Nansana municipality nga Zambali maama we w'Nakaseke maama we w'Ebugerere maama we w'Ebugerere lwaki ayagala njogere ku Lubongoya nga tuyagala njogere ku Zambali because Zambali azaalibwa mu Buganda wadembo kwesiba mu Buganda ye Lubongoya goyagala njogereko tali wa suwa wano baba wamma kyobola bannakikugamba kojja wange bwe mwagaba wana awaadi zammwe eyagiwangula yali Bigirwa nga yasinza okukomerera n'okuvuma NUP eyamuddirira yali Kasibante Moses yamukwatira ekyokubiri mu kuvuma n'okuvumirira NUP ne Kyagulanyi kakati era nkulaba nange oyagala nnyo njogere ku ebyo kati njagala okubuula fe struggle yaffe Zambali muleke fe struggle yaffe bali sijja kumuleka fe struggle yaffe esukka ku bantu ababiri Lubongoya ne Waiswa Mufumbiro era nze njagala okugamba omuntu agizira oyingira kwabo abantu ababiri mulabe wa struggle mulabe waffe muwagizi wa Museveni muwagizi wa NRM awagira abafutubazi batufutubaleko tetuyinza ko mwana tukyagenda maaso sebo